ekyokubiri bakulaza akatambyawo nga ab'ebyokwerinda abasirikale abapoliisi n'abamaje bawalampye emmotoka bagiyo omusajja bamusudde ku ttaka bamulinnya byotunyonyola bye bitegeeza ekyo bamujje ku mmotoka waggulu akatambi gokazanye ate otyokabuzaako ebibuuzo gokazanye bamujje bamutadde wansi bamulinnya oyagala tugamba nti kati oyo yakoze eki kakati muddemu tuze tulaba these provocations and again unfortunately from this group be bagamba bamaje an alternative militant force nti tubasobola be mobilizing. There are so many cases where police officers have been assaulted. Okay. And the chenvumirira nadala bana mawulire nti you have a responsibility kulaga bana Uganda what exactly is taking place so that they can make an informed nga balinyirira omuntu wansi ku ttaka magezi ali wano yayogerera amaje atubulire olukusa balujjeba olusotasota omuntu wansi kungu tavaayo you were there nategedde wonti naye motoka nze nabadde ku motoka eyo era nze nabadde omwana mukubiraki tulina problem aboogezi b'amagye bibogera wano byanjawulo n'ebiri mu field kuleyi yajanga nayogera ebigambo nga birala nnyo ku byabaddewo kati ne magezi neyaziwa nayogera ebintu byanjawulo nnyo kuki either alimba oba kyabaddewo wabaddewo akatamikazanyi nze nabadde ku motoka omwana oyo yabadde ku motoka yaffe nga kwatambulira nga bw'omanyi tugenda kuwangula abasirikale ne bakemettererwa ne bawulira bubi ne bagoberera emmotoka yaffe twabadde tutuuse nakawa kulaale ne bajja ne balinnya emmotoka ng'empologoma balina ne bagirinnyako ne bamufuira pepper spray omunange yankotte ne basindika omwana abalanga bamusika n'agwa wansi ku ttaka n'afeyintinga omusirikale omu najja n'amulinnyako n'amustepingako kabi imagine ne bajja ne bamusamba embeera eyo kwegamba ekibanga bakikolanga ne kamera weziri kati you can imagine nga tewali kamera what happens kungu ekintu kimu yatudde emabega nkuzeeko emabega Nobert Mao yavaawo n'atandika okulaga ensi nga bwe tekyalina buwagizi era n'agamba nti campaign zo zigenda kubeera very peaceful nga balowooza tetukyayina buwagizi bwe tugenda kufuna mu bantu eventually tatandika campaign zaffe tewaliwo violence campaign zatandika mu Eastern region ne Northern region bagenda okulaba nga tufunye abantu bangi nnyo nga ne Uganda bonna nga babadde tusupportinga tutuuke Kawempe ekisinga okumalamu amaanyi nti you can never harmonize with these people temuyinza kukola program ne muteesa na security forces ne bagendera ku kimuteeseza all these routes zino zonna omukulu zayogerako tuzikiriziganyako bulungi nnyo ne batuuka wano mu field apande magezi akugambye wano nti you confront the security, you provoke security, mubakasukira amayinja can I give you information to do nga mumaze bakasukira amayinja nga bwe bagamba mumaze okubalaga nti tubasobola n'ebirala ate lwakwa tompadde budde bwe tumala okufuna okweyongera abantu bannayuganda bonna ne batandika okubeera emabega waffe baasala amagezi okutandika okusala amaanyi ago ne bateekawo gurupu y'abavubuka ebise ebisinga wano bagita ghetto structure ne babateekayo babba t-shirts zaffe ojjukira emabega eri bazibambaza ne bajja abapoliisi amayinja jjukira abapoliisi abamu tebamanyi impersonation eyo yakoleddwa so abakuba amayinja si baabwe be babakuba amayinja basobola okubaprovokinga bafuninga gye batutiaga kyekyali e Kawempe oyagala kusetinga chairman ng'omuteekako ebigambo kankutereeze mukawo kanaye kakuwa information lindako tulekusolera amagezi magezi azikolera amagezi yakuwa information yotojagala nedda jakudda yotojagala chairman nyanzi chairman ampadde olukusa okusobola information
He's talking. I've had enough support for information. Obukyayi enge Jeno Museveni byasize mu UPDF ne mu Uganda Police kubanga amaje ga UPDF ge gali mu Uganda Police tebubangawo buno tebubangawo Nyanza akugambye nti temusobola compromisinga again temusobola kukanya n'abasajja bano temusobola kwegamba kubako kye mutuukako timuharmonizing tekisoboka nti ne bamba mukanyiza nti kale kati agenda kuyitira wano agende bwati ekyo gyasanga bataddewo emisango naye ntandise kugamba nti obukyayi oluwonko katugambe oluwonko Museveni lwasimye wakati wa bannayuganda bannansi njogera kuba indigenous enzaliranwa kubanga bannayuganda abantu bangi nnyo abaclaiminga nti bannayuganda naye enzaliranwa obukyayi bwataddewo tebubangawo ate nga okubuvuunuka eddagala liririmu nga Museveni avuddewo kati olwo ebiragiro ne bibanga biva walala era ne bategeera nabo bwe babeera nga ddala kituufu bannayuganda nga mwebali mu magye ge Uganda nakyo kikyakibuusabuusa olwo ne baddamu oba understand nti ddala kituufu tuli bannayuganda bano bannayuganda bannaffe abantu ne batandika okuddamu okunyumya n'abapoliisi bwe bagamba nti beera yamba poliisi naye ekuyambe kati olwo abantu ne batandika okubeera nga bakimanyi nti poliisi esobola okubayamba basobola okubeera bakubaka ettaka n'ogenda ne bakutaasa abantu ne bakitegeera oba amagye lulinga okulaba omusirikale bamulabanga liberator omulwanyi naye bakitegeera nti ekyo kyali kyakimpatira y'ensonga lwaki kati ansa tuzifuna babanga batujjukiza buli kaseera twalwana ate ng'olwedde abamu baaliwo abalala babazaala mu lutalo abalala olutalo lwali lwakaggwa ne babazaala era babitegeera ate ba mu Northern Uganda bo olweje balunyumya bulungi nnyo balumanyi bulungi nnyo lwe babateekamu kale kwegamba nti yensonga kiyinga bw'onoolaba omuntu kwega omuntu singa batalina ssente nga si mugagga ajja kweyogerako ennyo nga bw'alina ssente nga bw'ali omugagga ebiseera ebisinga obungi abantu abo tebaba na ssente era babeera tebagaggawalangako ayagala nnyo otegeeza abantu nga bw'ali omugagga ssente bweziti n'abatazifunangako oba abatazirina kati bano olw'okuba tebabeeranko balibaleeta tebabeeranko banunuzi ba ggwanga bayagala nnyo kiteeka mitima gy'abantu obulimba obwo butambulira emitima gy'abantu naye nze ku kyendabye ku bya Chris Magezi byabadde ayogera ne banne aba NRM kubanga talk show yali mpanvu osobola ginoonya ku mutimbagano njagala okubuulira nti ensi eri mu kaseera akazibu ennyo naddala bwe kituuka ku kubeera nti nno bannayuganda balina okwenyumiriza mu magye nga UPDF kubanga bano babatendeka butereevu kutulugunya bannansi era ekiriwo kwe kubeera nti tebalina kuwa munnansi mwaganya oba kugamba bino ebya human rights biki ebyo rubbish era bakolera mu bakube balina okukakasa muba temukkiriza abantu kwesembereza kwegamba bo baagala okubeera ne monopoly kale teebereza nti gwe nga munnayuganda kikkakatako okumanya ensi ye engeri gyekulemberwamu oba gyeddukanyizibwamu n'ebirala byonna bikkakatako olina okunoonyereza n'obimanya ne bano bo sirogani yaabwe ezimu ku siroganizi zaabwe muve mu byobufuzi temuyingiza mu byabufuzi mukole emirimu gyammwe naye ng'obabuuza emirimu gye tugenda okukola ate nga tulaba abasuubuzi nabo bali mu kwekalakaasa katugeze ndi mwetisi wa migugu mu Kampala ku maduuka bwenzije eno kapeti si bwenzitwala eri oba niigiina nga bali baagala niigiina eri ku dduuka liri nga nze yeetikka nze azitwala kakati ate bakama bange bali mu kwekalakaasa lwa ifris oba ekirala kyonna emisolo eryekanamye oba renti eyeekanamye kati nja kuba nkola amazzi gasazeeko ekibuga abakyamu bemuwaana bemubugiriza olw'okuba nti mwe abateeka ssente ekibuga kiriwo okubonaabona bubonyiibonyi
okwokya obutale kwafuka okwokya obutale kakati ekyo bakimaliriza kati bali mu kuzimba bamanyi babamala amaanyi naye njagala okubabuulira nti General Museveni ensigo gyasize ey'obukyayi wakati w'abantu n'amagye oba n'owa poliisi mujjukira mu biseera biri gumanyi lwaki Uganda bannayuganda bakyawa Oluswayiri kyava ku ba Tanzania abajjawa kati bano abasirikale nga bo bamanyi nti nno bakozesa Oluswayiri buli mubbi yenna yakozesanga Luswayiri ndowooza kiri kugamba ababbi era bagamba fungua mulango abantu nga bamanya abasirikale baabo ababbi baabo okitegeera kwega bibwa bye bakozesanga ebyokutulugunya abantu babyogeranga mu Luswayiri amagye gabyogeranga mu Luswayiri yensonga lwaki abantu bakyawa Oluswayiri kaakati twolekedde okukyawa ekibomboola kubanga ekisooka kitulaze nti nno kyo kyawaggulu nnyo ne buli kamu konna bakamonopolizeze keebe ennyambala gwe munnayuganda tolinaawo kukyoyinza kwamba ne batagamba nti ekyo kyamagye kati nga benyambadde t-shirt eno erimu ebibomboola ebya ggulu nebanyala okuga nti neeyo nayo yeefaanaanyiriza amagye banatera okutugamba nti n'ebiyuuni byanabaana bye bakozesa nga just mu ngeri ya campaign okuwa vibe nakyo bagamba nti olaba ekyo temwali kikoze kubanga mubanga abasosonkereza amagye mulaba kati bo bano baagala baprovinge ba civilians abali unarmed nti amagye gabeera makambwe nnyo naye ate njagala okubabuulira nti amagye tegaliko monopoly emmundu teriko monopoly buli muntu yenna asobola okukwata emmundu ate abantu okukwata emmundu kiva mu kubeera nti nno balemeddwa okubeera nga bafuna essuubi mwabo abalayira okubeera nga babakuuma n'ebintu byabwe ne batuuka ekiseera nga beerabanga bamulekwa be baavaamu kati Uganda twerabanga abaatuvaamu tuli awo twetaaga kwerwanako of course era tulina okwerwanako kubanga ekyo kiri inevitable gwe munnayuganda ali eyo yagala obagaana okusinziira ku biriwo bweba toyagala ekiri waasi okuhappeninga wandibadde owagira nnyo enkyukakyuka ejje kubanga tolowooza nti bano bwe banaakwata emmundu nti be bokka abalina DNA eyo nti emmundu ekwatagana nabo DNA mbw abalala tebasobola kuzikwata abalala bajja zikwata naye nga ensobi egenda kuva ku abo olwedde kati byabakama waaliwo yakutta akabiriiti naye bali kwekwasa baki Banubu Muhoozi akutta akabiriiti Museveni naye yakwata dda akabiriiti kulebera mu buyinza bali mu kwekwasa ki opposition egenda ekula buli kaseera bwezwaki opposition eba ekula buli kaseera kubanga waliwo ekyokuopozinga ekiremeddewo nti gwe bw'olembeka amazzi mu ttanka katugeze nga nnene nnyo oba Kampala ekire ky'enkuba bwe kitonnya nga kisaamusaamu enkuba ne bw'etonnya leero ne bw'etonnya ennaku bbiri n'etonnya Kampala ayinza obutafulaadinga naye singa enkuba efudde emba nga tekya naye ennaku ezo n'olunaku olwo Kampala afulaadingirawo kubanga amazzi ganoonya we gayita weegali gatonnya tegalina we galaga kati nakino bwe kiri nti opposition bwe kaseera eba yeeyongerako kubanga ekyokwopozinga kibawo ekiri ate nga ekikibeeza mu buyinza oba ekikibeezaawo kiri unconstitutional amateeka bagakyusa buli kaseera mu palamenti bakola biba bweru bw'amateeka baagala kutufugira mu mitale gavumenti nga bwe kiri kiba kitegeeza nti abagenda okuwakanya embeera bagenda kweyongera buli kaseera bagenda kuba beeyongera buli kaseera kakati munnange bibibanga ebyo bizibu okutegeera kiba kitegeeza nti it is going to be the hard way kyenyinza okugamba era gwe muligamba nti bano baalinga baasama nga boogera naye baayogera kubanga kati gwe olowooza nti emyala gyonna bagizibye mu Kampala enkuba etonnya amazzi gayitewa kitegeeza galina kufulaadinga kakati gwe ozibye abantu amakubo gaabwe mu kwenyigira ozibye emiwaatwa abantu mwe badde bayita okwenyigira mu nsonga z'okukulembera eggwanga lyabwe abakadde tebaagala kuva mu buyinza mwagala mubeeremu n'abaana bammwe buli kyabugagga mu abakirina
mwabezizza bwesente z'omuwa omusolo mwabakoze buli kimu kakati gwe osuubira okuba nti abantu bana abalala nga nabo bakeera bazaala buli kaseera bolowooza bo balowooza ki buli lukya bongera kukwagala bongera kukukyawa bongera kwagala bongera kukukyawa just simple analysis nti golowooza bongera kukukyawa bongera kukola ki bw'osomesa omwana kindagate n'agoladiweeti nga mu ttoopu aba agenze mu P1 omwaka ogujjako abeera mu P2 omwaka oguddako abeera mu P3 Shuraim bwe twabeerera mu lockdown yali mwana muto nnyo we twogerera essaawa eno emyaka gye gino 5 giyiseewo atudde P7 atudde P7 era bwe tuba tunyumya wano kitegeeza ebigambo by'oluzungu abyogera kati abimanyi bulungi akunnyonnyola bulungi nnyo n'akubuulira akusokuze kitegeeza ki ekyo n'omugenda kaye okay kitegedde kati okitegeera era emabega kaawo namusanga ali awo mu kwetoolola mmotoka nangamba naye njivuga mbadde njagala kunjigiriza mmotoka okitegeera ngayagala kumuyigiriza ki mmotoka kubanga alaba agisobola nga njagala kunjigiriza mmotoka lwaki tonjigirizaamu akyalinga owaluli gwe walookinga ng'enzigi yaleme kuggulawo ng'ovuga ng'ayinza okuggula oluggi kati olina kulooki nga teekamu looko kitegeeza nti kati ayolekedde ayagala kuvuga ayolekedde okutandika okutegeera emmotoka egula sente mmeka ayolekedde tegeera ebika by'emmotoka ayolekedde okwagala okugula eyiye ayolekedde okwagala okugula eyiye Shuraim mwamulabako wano namubwako ababadde bagobera omukutu guno ng'akyali muto lumu ndi kuzannyira akatambi ka Shuraim bwe yali yenkana lumu nakati bwafaanana kakati okuleka mpozi ng'ekyo tokitegeera era bo bakimanyi kubanga yensonga kyo kiraba nti muhoozi akutte Ruhamya n'abamuteeka mu magye kubanga bo eyo theory ekola ku bo okusobola okubeera nga baagala abantu abo babasikire ne Museveni kenyini yatugamba mu COVID mujjukira bulungi n'atugamba nti bw'atuula bw'alaba bizzukulu bye alaba mubi Museveni ebyenkya yali ategeeza akyolowooza yali ategeeza nga byatuzaalira abasobola okufuga eggwanga lino mbuye ati bo batugamba bo be balina omusaayi ogufuga Museveni Katonda yamutuwanga kirabo bwe batugamba kati n'atuzaalira abayinza okutufuga kati ne mu bizzukulu byabalabamu kati ne lw'ensonga eyo Uganda ebyabakulembeze oba ebyabafuzi tebikyaliwo kati mulembe gw'abafuzi era y'abafuzi yabatuzaalira ne mu bazzukulu baabalabamu kye yali ategeeza kale munnange byebyo naye nga njagala okubabuulira nti bano n'abasirikale be basapooti nga tebabimanyi bye boogera tebabimanyi balina obukyayi ku bantu bo balinga abatali bantu kati ffe twasigala okubeera abantu bannayuganda enzaaliranwa era tulina okwerwanako okulaba nga tununula eggwanga lyaffe protest vote 15 ambureera kw'oteeka aktiiki oba ekinkumu tokisusa ka box oba ekikumu tekisuka ka box kubanga ako kajja kuba kafu towandiika ku ballot paper kintu kyonna ate mugende mu bungi mulonde ate mubeereewo paka lubana amala okusoma akalulu ne mutegeera nti omuntu wabafunye bw'ate mu recordinge musevinga obutambi internet bweddako mu buwanikeyo bwabawo alternative internet kubanga wasobola okufuna internet ekola nga meters 10 bw'osindika obubaka bugenda bweyongerayo paka Uganda bwe bubuna bonna era tujja kuba tutegedde ani yawangula ani gwe babba Mukama Katonda abakuume.